Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Nkulamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabi waffe omulungi gwe Mukama gwasobozesezza okuwuta program Julira Mukama obuliro aho ku TV yo oba ku simu yo, aho ku Avvento Productions oba ku 3ABN TV. Tukwaniriza mu program Julira Mukama. Tuli ba mukisa nate omulundi guno okubanga tukomezzaawo omusajja wa Katonda Kitumba ali yeddira engonge, era omusajja ava mu kanisa ya SDA Bweya Kajjansi District. Muweereza wa Mukama alina okuyaayana okungi ennyo mu mutima gwe okw'okubuulira enjiri newankubadde ng'akyali mu stages ze ezitandika okubeera nga anywera Mukama amukozese mu maanyi agatagambika. Kale uno atuleetedde nate obujulirwa bwe. Jjukira nti musajja okuva gye yatujja ng'atunyumiza nti nno yazaalibwa n'azaalibwa ng'ali mu Busiraamu, mu ddiini ey'Obuyisiraamu, n'atendekebwa okuyitamu okutuuka ate bwe yasisinkana nnyina omukyala eyali yafuuka Omuadiventi n'atandika okumutwala mu kkanisa ey'Abadiventi. Eyo gye yasooka okwesulubabba nagala siyingira nze ndi mu Busiraamu, naye ate ennyimba ze baali bayimba mu maloboozi amasenneekerevu amalungi n'ennanga byamusendasenda okuyingira ekkanisa. Okuva bwe yayingira n'atandika okubanga anywera. Amawulire bwe gagwa mu matu ga kitaawe nti omwana baamutwala mu kkanisa, taata n'anyiiga n'agamba taddamu okubatwala abaana bange, naye era tekyalwadde aki omusajja nassa omukka ogw'enkomerero. Sebo watunyumiza nti nno bwassa omukka ogw'enkomerero oluvannyuma ne musooka ne mukaaba nnyo, naye ate oluvannyuma wagenda okulaba nga nteekateeka ya Katonda. Aho nno we tugenda okuba nga tutandikira olunaku olwaleero, tweyongere okumanya kiki ekyaddirira mu bulamu bwa Kitumba ali ng'atuwa obujulirwa engeri Mukama Katonda gy'amubedde, gy'amusaasidde, gy'amutembeese okumutambuza mu bulamu bw'okutuusa ku lunaku luno lwe tuliko olwaleero. Aweebwe ekitiibwa, agulumizibwe era atenderezebwe oyo atwagala ennyo era eyatwagala ffe nga tetunnaba na kumumanya. Jjukira olwali okutonnya ku nsi kuno, n'atandikirawo omulimu gwe ogw'okutambuza mpola mpola okutuusa n'olwaleero. Waliwo ndasoma juzi ti buli omu alina malayika we Katonda gwe yamuwa gwe bayita guardian angel. Oluba okugirawo nti nga bamukusindikira wali oluba okutonnya ku nsi n'abeera awo ng'akukuuma. Kale bingi nnyo bye tujja okutuuka mu bwakabaka obw'omuggulu tutandika okubiraba, tutegeere tulyoke tugulumize Mukama Katonda tumutendereze nga twewuunya engeri gye yatulabirira, gye yatutembeeta okutuyisa mu bulamu bw'ensi eno. Sebo lamusa ku mulabi waffe otuweereyo n'essaala eggulawo mu butongole. Abaagalwa abooluganda abatulaba, erinnya lya Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Mukama nate akkiriza ekyamazima akkiriza. Amiina. Gwe okukeera ku makyanga ossa oli omu ku abo baalondobye balabe ku lunaku lw'olwaleero. Weewaawo. Mukama mwebaze. Amiina. Kituufu waliwo by'atannaba kukuwa, naye tannabikuwa si nti tayagala, naye ekiseera tekinnaba. Weewaawo. Kubanga ye Katonda gwe tusinza wa biro era wa biseera. Amiina. Ne bw'omwesiga byonna ajja bikola. Amiina. Ndaba n'abamu mwebase temumusabyeko nti olwaleero mululabeko, naye mululabye. So n'olwekyo Mukama tumwebaza olwekyo. N'ekisinga byonna naawe siyinza butakwebaza muganda wange mwannyinaze okukkiriza
n'ogamba nti ebintu bino kandabe gye byaggweera naye mu kwagala ennyo okumanya gye byaggweera nsaba Mukama asinga ennyo kwogera naawe weewaawo Mukama ayogere n'omutima gwo Amiina. bino bye tugenda okwogera ofunemu ekyokuyiga amiina naawe omuzadde ofunemu ekyokuyiga puroguramu eno ekirungi kyayo tesosola myaka oba muto oba mukulu n'olwekyo buli agiraba yenna nsaba Mukama ayogere naye weewaawo esewo tweyanziza nnyo tweyanzige tusabire kale katwebaze gwe Katonda atuula mu ggulu wekka mpaawo maanyi ku nsi wadde mu ggulu gayinza kulemesa mukono gwo ye taata Katonda waffe olwaleero wasiimye bukye ennaku z'omwezi zino mu mwaka guno abadduwo n'abazaana bo tujje mu maaso go tukuweereze ye taata emikono mingi nnyo egibadde gyagala okulemesa kino okubaawo n'olwokuba nti omukono gwo tewali asobola kugulemesa nga gwagadde kukola ensonga lwaki nakaakati weetuli weewaawo Mukama kye tusaba si kirala gw'ogulumizibwe ffe tukkakkanyizibwe naye tuveewo nga tuweereddwa omukisa ye taata Katonda waffe nsaba ebigambo bino etugenda okwogera bigendere ddala eryo yabyetaagira ddala mu kiseera kino abadde yeetiiririra aleme okutya kubanga watugamba tetwaweebwa mwoyo wa kutya omuntu yenna ali eyo nga yeetaaga ebigambo bino Mukama nsaba abifune n'ekisinga byonna kabala emitima gyabwe ekigambo kino kigwe ku ttaka eddigimu kisobole okubala ebibala ekisa nsaba kibeere naffe mmena bye tugenda okwogera wensabye okuyita mu linnya lya Yesu amiina amiina aweebwe ekitiibwa yeebazibwe oyo Katonda atwagala ennyo era tuwadde omukisa guno nate okubeera wano mu studios nga twogera ku nsonga zino saagala kulwisayo mulabi waffe butereevu mbadde njagala otujje wali wennyini we watuleka nga taata afudde maama taata ate ono gwe wasanga ne maama omukristaayo omu Advent ng'agamba nti nno mugende musomere mu ssomero eddala byatandika bitya era byaggwera wanga ofuuse omukristaayo amunaye Mukama ng'era we naggambye nti aba yalondo badde omuntu we najja ng'amuyisa wonna w'oyisa gwe wotayinza nakusuubira kuba agamba nti engeri zammwe si ze zange n'enkula zange si ze zange n'amakubo gammwe si ge gange gwe w'osuubira Mukama okuyita omusumba Akiza mwagala nnyo yatugamba nti Katonda alina engeri 1000 okuddamu ekibuuzo kyeki kimu so Mukama ali very broad asokolesa engeri nnyingi nnyo naye tuba tuli taata amaze okufa ng'amaze okutowa oda abaana tebaddayo ekyamazima maama yamala n'atunona kubanga bano bo taata waffe ono omuto ne jjajja bo tebalina buzibu era maama yamala n'atunona ne tugenda okuwummula naye ekiseera ne kituuka n'asooka atwala sisita wange n'abanga asomera eyo naye kino tekyankola bulungi nange nali njagala nga maama akyakulese asoose kutwala sisita wange ye n'abanga gy'asomera tekyankola bulungi naye ne ŋŋamba enewe kireka kyebasaze okuba twakula tetuwakanya bantu bakulu nga kyagambye kyekyo kale naye siryerabira nali ndi waka otyo naye nga nina kyenzijula sijjukira we nakijja ng'oli aŋŋamba nti bw'osaba mu linnya erya Yesu ebintu bikole bibeera esebo nti bw'osaba noga mu linnya erya Yesu ebintu bibeera kyonna ky'oyagala yesebo sijjukira we nakijja mu buto obwo naye nkijjukira okukiwulira either nakijja ku kyaki ekajansi gye kubanga mu Bayibuli mwekiri naye nze sikisomangako nze nga ne Bayibuli sigikiririzaamu kiri mu Yokaana essula y'e14 nze nga ne Bayibuli sigikiririzaamu nga sigibikulanga nako saagala mmanya esebo naye natuuka ekiseera nga mbutuufu nange njagala genda asomera Kampala mbeerere nga ddala eyo nga sidde eno nuka naye nakikola ntya nze nyinza ntya naye ŋŋamba naye nzijukira bakiŋŋamba bw'osaba ekintu kyonna ky'oyagala mu linnya lya Yesu kituukirira munaye nga ntandika kusaba aŋŋamba Mukama
nsaba nange bukyenkya maama ntwala ensomero e Kampala nga sidde eno ng'eno nzija kuwummula wensabye okuyita mu linnya lya Yesu. Amina. Namala gakyogera kuba nkyagala. Naye nga saale evudde ku ntobo y'omutima gwo. Sinti nzikiririza mu Yesu. Etsewo. Simukkiririzaamu era simumanyiza mumanyi nga nabbi eyaliwo okwo. Osegeera naye simukkirizamu nti kinaye olw'okuba nti baŋŋambye nti ekyo bw'okyogera ekintu kikola konze kintu kino kyagala nnyo. Ne ŋŋamba mu linnya erya Yesu nti amiina. Munnange nga tubeerawo maama najja no maama si ye yajja muto we yajja ku luno n'agamba jjajja maama ali tasobodde kujja baali beeteesezza maama ne muto we maama ye ajja annone kati nimbo simanyi maama we agambye mutwale agende amulabeko ko jjajja maama atidde ki newe yali ngambye nti omwana mutwala abeereyo sandiganye jjajja yali amaze okukiraba bambi naye anyway eriso ly'omukulu oyinza okulowooza nti omupoteza naye nga ye yakulabye dda otegeera jjajja teyagaana nanta neŋŋenda munnange maama ntuuka nsanyukira biki akantema olowooza nno ddayo ogenda ssomero eno nojjukira nti nasabye neŋŋamba ekitegeeza bituufu otyo bw'osaba Yesu bikola anyway kasita ntuuse e Kampala ne tubeerawo banfunidde essomero awo e Kajansi primary nsomye munnange maze okusoma kati n'essomero lino erya primary ne baliyita Kawoto Saviors nakati weeriri naye nnyini lyo yafa naye eno nayo nalabirayo ebintu ebyenjawulo tutuuse wali ku ssomero twali tugenda kukola bibuuzo bya PLE naye ng'abaana basaba nnyo balokole nga basaba nnyo naye nzijukira bw'osaba mu linnya erya Yesu bikola ki bikola nange njagala kuyita PLE ate maama yali ansuubiza bw'onoofuna first grade ngenda kukugulira chenja kuba ngenda kukugulira akagaali ka chenja akagali kachenja kali kandya nnyo omwoyo mama nanga bafuna first grade olabe oba siika kuwe munnange nga nenegatta mu bana abalokole naye nga nze ekintutte nze saagala Yesu waabwe nze njagala mpite ebibuuzo Katonda ono omulaba wakisa amiina nti n'abatamukkiririzaamu abakolera nakumanya nga tonnabakumanya n'abatamukkiririzaamu abakola ki abakolera ekyandikwa kyekigamba nti no atonnyesa enkuba eri omutuukirivu n'atali mutuukirivu bonna enkuba bagifuna Katonda ayina ekisa nze nali sikkiriza mu Yesu naye nga byakola mbikola ki obikkiriza mbyagala njagala nange abinkolere ekyamazima negatta mu balokole bano abaana abasaba bayite ebibuuzo nange nembegattangamu ne tubeera nga tukola ki nga musaba nga tusaba munnange Mukama yali mulungi nempita ebibuuzo bya PLE ne first grade nenjifuna nafuna first grade naye nga sinafuna first grade aba Mukama kye yakola bannange temuzanyisanga Katonda twali mu ssomero nga kuliko omusomesa ono simanyi gye yajja bukyayi gye ndi omusomesa munnange nali ntuula mu maaso nze kuva dda nga ntuula mu maaso ne mu kkanisa nze ntuula mu maaso situula mabega ntuula mu maaso kuva dda mu ssomero ne mu kkanisa nze ntuula mu maaso kaakati omusomesa nali ntuula mu maaso nanzijawo nangamba tuula eri emabega ewasemba kale nentuula emabega omusomesa kati sijjukira oba yansanga nkola ki oba nali neebase oba nali nkola ki kali kantu katono nnyo nanyiiga nnyo najja we nali ntudde nakwata ensawo yange nagiyisa mu ddirisa nagikasuka eri nangamba fuluma genda ewammwe neŋŋamba nkoze eki nawulira ennaku omusajja ono yajjanga ancunya mu ngeri gye sitegeera naye nga simanyi jajja busungu nakati saama kimanyanga naye munnange omanyi kye nakola nawulira nga nswaziddwa nnyo mu baana nawulira nga nzikakkanyiziddwa nnyo naye nga siina musango
nagamba eno nno empisa omusajja ono gyampisa eyinza okundeetera okugwa ebibuuzo okumanya nga kyampisa bubi nakaaba ng'olwedde amaze n'okunkuba ndi mu P7 nakwata ensawo yange gye yali agikasuse ebweru n'entambula n'enzira emabega wa class n'enfukamira ku luno nafukamira Amina. the first time okumanya nga kye nali njagala nali nkitegeeza najjukira nti Yesu ono bw'omugamba ky'oyagala Akikola. ng'okitegeeza nafukamira naye olwo lwonna nze sikkiririzanga mu kanisa ne Yesu simukkiririzaamu Naye ng'osaba essaala zo n'oziraba nga zaanukulwa. okitegeera Ntegedde. nafukamira n'ensaba ne ŋŋamba Mukama omusomesa ono siina kye mukoze naye naawe olaba nga siina muki musango ne mugamba Mukama omusajja ono ku ntiisa gy'atadde mu mutima gwange ate wuuyo y'omu ku basomesa abansomesa bw'anaagenda mu maaso nga nsomesa nkugamba ebigambo bye nayogera bw'anaagenda mu maaso nga nsomesa nyinza obutakwata subjekiti ye N'okugwa n'embwa. n'enjigwa okukakana nga sifunye first grade N'akagaali kange ne kansuba. nyinza okugwa ebibuuzo nsaba omusomesa ono aleke kuddamu kunsomesa n'entambula n'enzireeka N'ogamba mu linnya lya Yesu Kristo. webale nnyo nga wensabye okuyita mu linnya lya Yesu n'entambula n'enzireeka Otyo. gwazannyisa erinnya Yesu Yes. just tolimanyi tomanyi linnya eryo Tulidde. Bayibuli egamba nti Yesu bwe yazaalibwa Mukama yagamba aliyitibwa Emmanuel nti Katonda ali naani Naawe. Katonda ali naffe buli woolaga Amina. we nasaba n'enzireeka maama ne mugamba n'agamba kiki wakuze eki ne mubulya maama sirina kye nnakutte ne bw'onoobuuza ne bw'onoogendayo n'obuuza enkeera n'enzirayo Yali musajja mukazi. yali musajja munnange erinnya Yesu Ly'amaanyi. munnange nali wayitawo ennaku tezaawera 3 ng'omusajja oyo tannaba kudda mu kiraasi kutusomesa ndowooza subjekti yali tennaba kutuuka omusajja ne bakuba akadde ka paleedi ne bagatufuuwa nti omusomesa oyo abadde ali ne munne ku ppiki bafunye akisidenti emmotoka ebakubye naye nga abadde ne musomesa munne ng'omusomesa oyo era naye asomesa awo ku ssomero lyaffe era mumanyi kati ono bombi basomesa ku ssomero lyerimu era bombi mbamanyi naye nga bombi bafunye akisidenti nti naye ono eyancunya oba ancunya ate eyayisiddwa bubi nnyo ono munne we baali waayita wiiki emu ye n'akomawo n'agenda mu maaso n'okusomesa ono teyansomesaako omwaka ogwo gwonna kuba yali P7 teyadda mu kiraasi omwaka ogwo gwonna nentuuka okuvaayo nenyingira secondary senior 1 senior 3 senior 2 senior 4 ng'omusajja taddanga mu ssomero Kai. omusajja yadda luvannyuma naye yadda nakati mulema kibi ddala nakati mulema naye okuva olwo neŋŋamba erinnya Yesu kyova olaba agamba towooleranga ggwanga. Watandika okumwesiga. Si nnyo naye natandika kaakati ntandika osaba mu linnya lya Yesu n'olaba nga ntandika okumwesiga eno mu maaso olwo ntandise ogattagatta ndi kumpi kukyuka mbatizibwe ntandise ogattagatta ngamba naye omanyi kambatizibwe eyo kiri mu maasoko naye mu Bayibuli waliwo agamba nti notowooleranga ggwanga leka Mukama yakola eki agamba nti okuwoolera kwange okitegeera nze omuntu yenna nkoze ekibi nakati
nakati omukwasa mukama siyomba sirwana genda ku mavivi nina gyendoopa essewo nze nina emmeeza kwenteeka ensonga zange amiina amiina oyo ajja kukigo ate kankubulire gwe atulaba oyinza okwagala okuwoolera n'omaliriza nga ofiiriddeyo naye katonda oli agenda kukikukolera bulungi n'okusinga bw'obadde okisuubira naye obuzibu tetumwesiga ffe ne twerwanira entalo buli w'ofungiza olwane nga ye emikono egigye gy'abadde afungiza ng'agissa nga n'okugizinga ng'agizinga kale gwe weerwanire tulabe oba onoomalako okitegeera okukakkana ofuniddeyo bisago ate ngodda lwaki weerwanira entalo muleke akulwanire togenda kikolanga bwe yandikikoze togenda kikolanga bw'akyagala ayinza obutakikola mangu ago nga nze bwe yakikola okitegeera naye trust me ajja kukikola ekintu kyenfuna mu mboozi eno nti mukama katonda tasosola mu bantu oyo yenna akola ekyo nno kiri mu bikolwa by'abatume essuula ey'ekkumi olunyiriri oyinza otusomera 34 okutuuka ku 35 kwegamba yali Simoni Petero bw'ajja ebikolwa by'abatume essuula ya 10 34 okutuuka ku 35 agamba 34 otyo awo Petero n'ayasamya akamwa ke n'agamba nti mazima ntegedde nga Katonda tasosola mu bantu genda maaso naye mu ggwanga lyonna amutya n'akola obutuukirivu amukkiriza mukama katonda waffe yeebazibwe kubanga katonda atugambye obutuukirivu bwa katonda kyekigambo kya katonda okwagala kwa katonda kyekigambo kya katonda buli bwokola ekigambo kya katonda kyekigamba obanga asumuludde eggulu okutandika okwetaba mu nsonga zo. God intervenes in the affairs of men when we stir up heavens by proclaiming his word, and he is in action, and yet his hand is strong and mighty. Kati bw'obadde oyogera mbadde ndabira ddala nti nno gwe mu kwogerako nga tomanyi naye ate mu mwoyo ng'oli mu kusiikuula amaanyi ag'obwakatonda okukola. Kyannaku okubanga munnaffe yakosebwa mu accident naye ng'ate omwana wa katonda yassaba ng'asinziira ku ekyo bayibuli kyegamba, kubanga atugambye nti bwe tuba mu Yokaana bw'osobola okubikulawo Yokaana essuula ya 14 owulidde olunyiriri olw'omwe munaaba lwa meka Yokaana 14 katusomewo tulyoke tweyongereyo otuseewo Yokaana 14 oba otuse 14 obanga mwagala munaakwatanga ebiragiro byange obanga munjagala ddako wansi katono na buli kye munaasabanga 13 olwe 13 na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo naakikolanga kitange agulumizibwenga mu mwana. Owulidde buli kye tunaasabanga mu linnya lya Yesu Mukama Katonda ajja kikola. Katonda asobole okugulumizibwa mu mwana Yesu. Kati gwe bw'okikola tolowooza nti nno olw'okuba nti oli w'amaanyi. Kiri Katonda kyayogedde nti buli bw'ayanukula essaala esabiddwa mu linnya lya Yesu ye kennyini Katonda y'aba agulumizibwa mu Yesu Kristo. Kakati bwe tuba nga tetusabye mu linnya lya Yesu Kristo ffe tuba twefiiriza kubanga y'ekyo yakitta yakimaliriza omukisa weeguli tuyingiramu muyingire ne tugukola ki ne tugwetwalira agulumizibwe kubanga ekyo kimpa amaanyi era ne kindeeta okubeera nga buli nsonga yange nino gireeta eri Katonda mu linnya lya Yesu ate n'agikolako asobole okugulumizibwa ng'atuukiriza ebyo bye mmusabye mu mwana we. Tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tulabe ebyaddirira muganda waffe okubeera ng'atuuka okubatizibwa ku 3 ABN TV ku Avvento Productions tovaawo tukomawo kaakano.
Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange. Olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama era nga mu studio tulina Kitumba Ali omusajja eyatandikira mu Buyisiraamu olwaleero nga mu Kristaayo Omwadiventi atuwa obujulirwa bwe era we tugendedde okuwummula ng'atulaga essaala gye yasaba omusomesa eyali amufutubaddeko n'amaliriza ng'afunye akabenje era teyaddamu kusomesa okutuusa n'essomero bwe yalivaamu n'amaliriza ne siniya yakumekooba sebo otyo kakati tutwale otulage obatizibwa ddi osalawo ddi okuyingira obukristaayo mu butongole kijja kitya kiki ekyo ekyakuyinula kuba bagamba nti ekiyinula ennyana ekisanga mu mabeere kati nga ndi mu ssomero lino erya primary nasaba Mukama essomero eriri specific wembandaga Mukama alina essomero lyenjagala nga maze primary otyo wasaba ssomero ki essomero Kitende SS Mukama eri abagagga ly'eryamulindwa obeeryo ddala nedda kakati bakulyamulindwa ne waliwo eriri opposite lyebayita Kitende SS ero bayita Kitende SS liri eryamulindwa bayita St Mary's ery'Ekitende Kitende ekifo ekifo bakiyita Kitende ne waliyo n'essomero lya mulindwa lye bayita St Mary's kati lino lye nagendamu liri awo opposite Kajans SDA Church diri opposite just betuliganye bati osala kubo ova mu ssomero odda mu kanisa otyo kakati munnaye we nayagala nsomere essomero eryo lyali n'omusingi simanyi kati kuba navaayo dda wadde nkyabeera ku Ntebe Road naye lyali n'omusingi gw'amaanyi nnyo nga likompitinga n'amasomero mangi nnyo essomero eryo lyaba Protestant naye nga ne gavumenti erinamu omukono yes ne gavumenti erinamu omukono naye nga basically lyaba Protestant era ne gavumenti erinamu abaana abaayo mulimu kati bano abatali ba gavumenti basasula aba gavumenti tebasasula munnaye Mukama bwe musaba yeyanukula era n'omalira kweri essomero nkutidde era we namala bwenti P7 butereefu Kitende olwokuba nali nfunye first grade bali baagala first grade nga be baagala nenfuna nga nfunye first grade nengenda mu eryo essomero kati mu ssomero eryo nasoma kuva naye nga wano wonna mu kusoma ku kyaki ekajjansi tugendayo nga twasomanga wano mu primary twasomanga ku Saturday era nga maama ye talina buzibu ng'ovudde ne ku ekyo awaka maama ekiseera kyatuukanga kyakusiiba abasiraamu nga basiiba maama nga atuzukusa ne tulya n'eddaako n'okusiiba ne tusiiba era nga n'okusaala tusaala mu makaage n'abazukusa n'abagamba nesaala saawa yaswala anti mwagamba mmwe temuli bakristaayo muzuukuke musaale nga tusaala era nga tusiiba kati nga waliwo banneiba abasiraamu nga batwala ne tusiibulukukira ewaabwe neidi era nga tugenda waabwe naye nga maama tabiteekamu tabiteekamu gundi era bangi nnyo balowooza by the way n'abeewaffe balowooza maama waffe ye yatukyusa maama waffe talina kyamaanyi kyeyakola mu kutukyusa okitegeera kubanga twalina okwage tetwagala otyo leero nze kale oba sisita wange ye ayinamukko omutima ogwo naye nze nedda kati mu primary eno tetwasomanga ku Saturday naye nga ye maama agenda n'asiiba ku kyaki ne kati nze navanga eno ku ssomero
nga ekintu te ku church kunona bisumuluzo kuba mama yali agenze nabyo kati nge waka wagali kunona bisumuluzo na kulya mmere kuba bafumbanga emmere kunona bisumuluzo kulya mmere kuddaka era ye yabanga rutini omwaka ogusooka ogwokubiri kati nyingira senior wanu ndi kitende era ng'embeera yemu naye nga ku church eno ngendayo nentandika okwembracing ebyokuyiga naye nga byansanga wali eri nga ndobedde ku nnanga n'abayimbi ebiseera ebyo nga kajansi tulina kwaya bbiri Royal Believers ne Voice of Truth nakati ennyimba ze bayimbanga ebiseera ebyo Royal Believers up to date tebannabaawo na nnyimba zisinga ziri kwe nakyukira bayimbanga ennyimba ennungi ng'owuliranga zikukwatira ddala ku mutima gwo yebigambo ebyazirimu wali obiwulira nze nga nine engeri gyempulira gye bufulowingamu naye nga n'ebigambo ebirimu owuliranga binenge gye bikunyonyogeramu otegera kati kana akayimba amazima abeerawo omulungi Yesu abeerawo karoyo ka Voice of Truth kwayo yali ekulirwa omukyala n'omwami omukadde kijambu kati bewakiso kati bewakiso naye ne Royal Believers nga bayina ennyimba ennungi ensenekerevu n'owuliranga wennanga ng'obuyimba bulungi nnyo bulinga nga bukwetera n'okwetakula buyimba bunyuma nnyo ne munnange kyaddaaki nembeera nga kati ekintwala ku kanisa kunyumirwa kuba wano siniya wanu ekitende nga siniya wanu mpaka siniya tutemusoma Saturday munnange nali ndi awo nga ebyokuyiga mbiwulidde buyimba mbiwulidde mu mutima nasalawo mbatizibwe wasalawo mutima gwo wekanga tokakiddwa nga sikakiddwa sikoze eki neŋŋamba naye omanyi kambatizibwe nga mpulidde ebyokuyiga bingi jjukira gambe nagendanga ku kyaki nze ng'ekitutte bayimbi nenenjiri we yansanganga of course erimu nembigana enyimba zibantoleke wakati nembigananga kati rumu sijjukira ani gwe nabuuza simujjukira awo ku church yali obazze kubuulira obaki nemugamba naye mugamba mutya mbuno Yesu azaala namala emyaka sebo nga sibatizibwanga naye nga bandaba mu bintu by'ekkanisa naddala mu byuma awo nga mbayambako ndi active ndi mujagujagu naye nga sibatizibwanga era nga sikkirizanga n'olyoka obuuza nti mutandika mutogamba mbuno Yesu mwana wa Katonda oli okumanyanga yanjoga yakwata Kurani yennyini gye nzikiririzaamu wangi nkuvuddeko yakwata Kurani gye nzikiririzaamu nagamba ndowooza soma kino kubanga kyo kimanyi n'okisoma n'abikkula nandaga Yesu ng'omwana wa Katonda otyo omusajja ono ng'ajoga nnyo mu Kurani mwennyini mwali kindagira ate omusiraamu yenna aziro ng'azikivudde mu Kurani tokiwakanya essebo kati baganda baffe we babulira we wano ekyamazima Kurani wegamba nti Yesu si mwana wa Katonda ntuufu kituufu Yesu si mwana wa Katonda okusinziira ku kigambo Kurani kyekozesa Kurani ekozesa ekigambo warada warada ekitegeeza okuzaalibwa kw'omwana nga kuyise mu kwegatta kwa mukazi na musajja ye warada ekyo ate nga Yesu yazaalibwa omuwala atamanyi musajja Mariyamu webale nnyo kati Yesu teyazaalibwa mu ngeri ya warada eraga nti Katonda alina gwe yeegatta naye n'azaala Yesu ekyo kituufu wabula Kurani wabula Yesu Kristo kugamba engeri gye yazaalibwamu ffenna tugikola ki tugimanyi kati abo baganda baffe kyekibakola ki kyekibabuzabuza kyekibatawaanya munnanga omusajja wamala okundaga Yesu nga mwana wa Katonda n'ebirala byeyandaga okuva mu Kurani nasalawo mbatizibwe era neŋŋamba kati omukisa we gunajja kuba emikisa jajjanga nga ngisindika eri kati n'obeera nga tokyalina kubuusabuusa n'okkiriza nti no Yesu kituufu mwana wa Katonda mba ndi awo nga tebaleeta gospelale olwo nga bazimbye ekkanisa ennene eriwo kati naye nga tetunnagi kuba plasita twakayiwa floor n'amadirisa ndowooza nga bagataddemu naye nga temuli ndabirwamu nga bamaze n'ogikomera naye nga tugisinzirizaamu entono tugivuddemu kaakati baleeta gospelale yali mu kkanisa eyo ennene
omukadde Katende yawummula kati bambi ye yakulembera gospel eyo ye yali omubuulizi omusajja ng'abuulira nali sibeerangako mu effort oba gospel naye oli omusajja yali abuulira asabula Mukama awummuzza abaddu be abakola omulimu n'amaanyi abeera omusajja Katende ne gwe twakafiira kati jebbi mutabaluka subhanallah sirabangako basajja babuliranga bali Katende yali asabula Katende yabuulira n'abuulira ng'ayogeza maanyi bigambo ki ebyo ebyakutyemula sinza kugamba nti bino kuba ebisinga nali nabiwulira dda naye ye ngattaanya buttaanya ngakkaatiriza bukkaatiriza nasalawo mbeera omu ku bagenda okubatizibwa abeera munnange ne mbatizibwa nga ndi mu siniya 2 amiina naye mmala okubatizibwa either siniya 2 oba siniya 1 awo twabatirizibwa najja nankumbi awo omusumba Semwogerere ye yambatiza bambi kati mulabirizi n'ose Buganda abiira ye yambatiza naye tumala okubatizibwa nga ekyobutasoma ku sabbiiti amoke kubeera siniya 1 siniya 2 twatwale tusoma sabbiiti hey kumbe katandika butandisi yesebo maze okubatizibwa kaakati tuyingidde siniya 3 nga tulina osoma ku Saturday ate nga practicals eza science subjects physics, chemistry, biology nga bikolebwa ku Saturday ate nga enjiri emaze okunyingira kuwulidde nti olunaku olwa Saturday lwe lunaku olw'omusanvu tolukolerangako mulimu gwonna owulidde gwe n'omwana wo n'abaddu b'osimanyi omunaggwanga ali mu nnyumba yo kwegamba lunaku lwa Mukama olwo olunaku lwa Mukama it is a holy lutukuvu holy day amen holy day yagamba nti mu lukuume nga lutukuvu si ffe tulutukuza yeye yalutukuza kati aluba wadde mu lukuume nga lutukuvu n'aba n'emikisa gyayongerako n'agamba nti no bw'otookyusa ekigere kyo okukijja ku sabbiiti okitegeera n'agamba nti ndikwebagaza ku bifo ebigulumivu ebyensi Isaaya 5:8 okitegeera haya nagendayo ku ssomero saagenda kyokka mu ssomero liri nayingirira ku government sponsorship nga government egenda kutuweerera okuva senior 1 paka senior 6 essomero lyolaba nga likompitinga n'amasomero mangi nnyo aga private ku Ntebe Road okitegeera naye nga oh God wamalirira mu mutima gwo n'ogamba sigenda kutuula bibuuzo kyonna kyekiri sigenda kusomanga ku sabbiiti kyonna kyekinaaba naye gavumenti okumanya gavumenti yatukolera ne registration wa UNEB gavumenti yamutukolera buno tetwasasula wadde 5 era teri mwana aliko muri asasula wadde 5 nenga twayinamu abali basasula mwalimu aba private abasasula simbi empitirivu kisege nenga fete tusasula ngogenda bugenzi na bitabo na uniform yo nosoma mwaka ne gugwako n'okwata omulala tebali kugoba musomero eryo nga n'olwaliro buli muntu ayaya n'omwana we asomereyo somero ddungi nnyo munnange nendayira nenkomba kwerima sijja kusoma ku sabbiiti naye ekyennaku kitalo nnyo bayibuli egamba nti abalabe b'omuntu balibeera mu nnyumba ye Matayo 10 okitegeera munnange mu ssomero omwo nga mulimu abaana aba 7 naye nga basoma ku sabbiiti ate gwe eyakayingira ng'owulira tekisoboka ng'ate bo bazaalibwa mu kkanisa baavulidde ku bituuti tegedde okategedde ako nga bo basoma ku sabbiiti kati essomero ne lindabanga omuyeekera essomero ne lindabanga ow'emputtu ne lindabanga omunyoomi
munnange gwe yakayingira obuyingiza eddiini oyagala kugamba nti ogitegeera nnyo gisinga bali abagisookamu oyina n'akajanja gwe yakatandika obutandise yakabatizibwa oyagala tugamba nti nno gwe bikuluma nnyo okusinga bali ababiwangaaliddemu emyaka gino gyonna okitegeera otyo naye kyokka era nga mu ssomero lyerimu kiswaza naye nga mulimu n'omusomesa nga mukristaayo omwadiventi nga mu 7th day omwadventist ng'asomesa ku sabbiiti nga ku sabbiiti ajja n'asomesa otyo kati gwe njagala oŋŋambe gwani abiwakanya nagamba ekintu kimu mukama gwe wawandiika olunyiriri olwo nti temukolanga mirimu gyammwe ku lunaku lwa sabbiiti nze kankole kyoyagala ebisigadde ekyamazima nennemerako nga practicals sibeerawo era nze saakolako ku practicals ku sabbiiti zonna ze baateekayo ezimu ezasobolanga okuteekayo during weekdays nazikolanga ze saasobolanga kukola zaabangawo ku sabbiiti buli omu ya predicting okugwa kwange abaana bannange baŋŋamba gwe ogenda kugwa yuneebu n'abasomesa ne baŋŋamba ogenda kugwa ontegeera tuba tuli mu senior 4 ne bandeetera omusomesa wange asomesa ku sabbiiti ne bamugamba ayogereko nange nti kirabika gwe anaamuwuliza ayogerako n'omwana oyo agenda kutta future ye owooluganda yajja naŋŋamba nti munnange future yo oli mu kugitta eri mu ngalo future yo eri mu ngalo zo nange gwolaba nange ndi mukristaayo ne munnange eno future yo ne mmutunuulira ne mmusaasira ne mmugamba nkubulire future yange teri mu ngalo zange. You're not my example. Future yange eri mu Katonda gwe nakkiriza. Amina. Bw'aba yasalawo nti nonja kugwa kangwe kale kangwe kubanga ye yakyogera kubanga era bwe mba ngudde nga ngudde mu Mukama mba mpangudde namugamba bw'abanga yasalawo nti ndigwa kangwe amazima gaagano kati nno ekyokusomero kiri awo ne bwe nkuzaayo keno ewaffe mu kyalo taata waffe ono omuto awulira nti ali ne munne baava mu ddiini when nagendayo okuwummula kuba namala nemba nga ngendayo for holidays third term kyava ansanga lumu naŋŋamba ali baŋŋamba mwakyuka kituufu nesooka nsiikiramu omutima ne gunkuba kuba yali akinsuddeko obusuuzi sikyetegekedde omutima ne gunkuba mugambe ntya omanyi bali abasajja bakambwe bataata baffe bakambwe ate bonna bakuba babayita banno nonsensi nagamba omusajja kampiseemu oluyi omusajja kankuba etteke omusajja kakole ki kuba taata oyo nakati ye defense w'oku kyalo mukambwe muzibu otyo abaana bonna abaganye babaleeterayo n'abakangavvula n'abatereza n'abagolola ettumba neŋŋamba anzise naye omutima ne guŋŋamba regardless ayina omanya ekituufu namugamba taata bwe guli kituufu naŋŋambawo munoonye gye banaabaziika ne yeeyongerayo nawulira nga nsanyuse nagaanyina tankubye tanyombeseza takoze eki aŋambye bugambi noonya gye banaakuziika munoonye gye banaabaziika ekyo kyangu nnyo bayibuli muli nawulira essanyu nenga Mukama yes nange embonyeebonye ku lulwo banneeganye ku lulwo banneeganye ku lulwo okitegeera kyekiri ekyawandiikibwa kyetwasomye wali Matayo 5 olunyiriri olw'11 yabadde Matayo 5 olunyiriri lwa 11 okitegeera babayiganya ku lwange waliwo nno ne Yokaana 15 era nayo tusobola okusomayo olunyiriri lw'18 nti Yesu agamba nti nze gwe baasooka okuyigganya va ku olwo Peetero ekisooka essuula 4 olunyiriri olw'15 katulisome mu Luganda Peetero essuula 4 Peetero ekisooka essuula 4 olunyiriri olw'15 nti mummwe Peetero ekisooka essuula 4 olw'15 agamba nti
kubanga omuntu yenna mu mmwe tabonyaabonyezebwanga nga mussi oba mubbi oba omukozi w'obubi oba aketta ebya banne naye omuntu yenna bw'abonyaabonyezebwanga ng'omukulisitaayo ako kankaddemu omuntu yenna bw'abonyaabonyezebwanga ng'omukulisitaayo takwatibwanga nsonyi naye atendereze Katonda mu linnya eryo. Nze natendereza Katonda olw'ekyo taata kye yaŋŋamba nti munoonye gye banaabaziika. naye bw'abonyaabonyezebwa olw'okuba omukristaayo aleme kukwatibwa nsonyi wabula yeebazenga Katonda olw'okuba owa Kristo. Kwegamba buli akuyigganya olw'obukristaayo bwo tokwatibwanga nsonyi wabula kyakwebaza Katonda kubanga Kristo munze wuuyo ogulumizibwa kubanga nga bwe baakuyigganya nange enzuuno banjigganya. Nawulira essanyu muli ne ngamba Mukama nange mbonyaabonyezeddwako ku lulwo. It is a glory. Amen. Kye naawe ogabanye ku kitiibwa ekyo Kristo kye yafuna. Okitegeera? Weewaawo. Kuba yamala n'ayimusibwa n'azuukizibwa. Naawe oliyimusibwa. Oh God. Nawulira nga Mukama nkweba. Nze nasanyuka busanyusi. Naye oluvannyuma nakikubiramu ne ngamba naye sookoleke. Kuno si kungoba mu famire, kuno si kungoba mu kika, ne ngamba naye nedda we batuziika wali jjajja yavunaanyizibwawo. Sono oyo esono taata ne jjajja ono yavunaanyizibwawo. Ate jjajja badde wange era yakkirizanga ne maama okunnona ate jjajja si musiraamu. Oyo yali avunaanyizibwawo oyo jjajja oyo yali avunaanyizibwawo. Yavunaanyizibwawo. Bwe natuuka eno ne mukubira ne mugamba jjajja ekintu kino ne kino mwakiteesaako ne taata mwamala kiteesaako taata nga yaŋŋamba bw'ati ne bw'ati n'agamba sina kyenkimanyiiko naye nja mmubuuza lwaki yayogera bw'atyo. Nedda ekyo si kituufu bw'atyo. Munnange mala wayise ekiseera nzirayo mu kyalo okuwummula jjajja ŋŋamba munnange nayogera ne taata naŋŋamba maama nawulira bubi ng'omwana oyo avudde mu ddiini kuba omwana oyo mwagala nnyo. Kati nawulira bubi ng'avudde mu ddiini kati nayogeza busungu. Nange ne mpulira ng'ate taata musonyiye nga abambi yayogeza busungu ne musonyiwa era nakati twogera. Naye okusomozebwa kwe nasanga mu famire nga tuvudde mu gundi ng'omaze okubatizibwa nga maze okubatizibwa nzikiriza Kristo kati nga tuvudde ku kusomoza kw'okusomero nasanga okusomoza mu famire nsabula Kristo ng'omaze okumukkiriza amazima gali nti waliwo we mugenda okwawula nabo kubanga bw'osoma Matayo 10 Matayo 10 essuula eya 34 akugamba atya 10:34 Matayo essuula 10 olulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi. Okategeera sajja kuleeta mirembe wabula ekitala. Soko komaawo temulowooza nti najja kuleeta mirembe. Weewaawo. Okitegeera n'olwekyo gwe yenna akkiriza Kristo tolowooza nti ogenda beera mirembe wabula akubulidde ye kye yaleeta. Yajja kuleeta kitala. Yaleeta kitala. Ontegeera weeyongereyo nti kubanga najja okwawukanya omwana ow'obulenzi ne kitaawe okategeeraako n'omwana ow'obuwala ne nnyina. Simba wakati yajja okwawula omwana omulenzi n'ani ne kitaawe. Nze nayawukana ne kitange mu kiseera ekyo twayawukana. Ekitala kye kyabaawula. Ekitala kye Kristo kye yaleeta kye kyatwawula. Ekitala kye kiriwa Abefeso essuula 6 olw'e17 akubuulira ekitala kye kiriwa Kristo kye yaleeta essuula 6 olw'e17 agambye nti obulokozi bubafuukire enkuufiira gye mwambadde n'ekigambo kya Katonda kibeerenga ekitala eky'omwoyo. Webale nnyo. Kati Kisosonkola agamba nti muweebwe n'esseppeewo ey'obulokozi n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda. Kino ky'ekitala Kristo kye yaleeta. Kino ekitala taata ne maama akkiriza. Era bwe kibanga bw'obanga tewayawukana na kitaawo atalina kitala kino naawe ekitala tokirina. Toli mukulisitaayo. Kituufu nnyo nzikiriziganya naawe. Okitegeera bw'oba toyawukananga na kitaawo n'ennyoko abatakkiriza Kristo nga okyassa kimu nabo. Something is not right, is not adding up.
ekitala kino tokirina baba bajja kubanga ekitala ekyo bwe kimala okujja mu bulamu bwo kirina okusala ne kibaawula weewaawo kubanga tewasobola kubeerawo nkolagana wakati wa kitangala na kizikiza yabyawula kuva ku kubeerawo okuyigganyizibwa bajja kuyigganya kubanga byolaba si bye balaba ekitangala n'ekizikiza yabyawula ku lubereberye nti katonda n'alaba nti gamba yabyawula ku lubereberye nga yakatonda ensi n'agamba nti katonda obutangaavu enjuba n'agiyita obutangaavu ekiro n'akiyita ekizikiza era ekizikiza ekitangala bwe kyajja bwe kiti ekizikiza ne kyawukana ku kitangala Ellen White agamba as midnight ng'ekiro amatumbi budde bwe gaawukana n'emisana mu ttuntu bw'atyo Yesu Kristo bw'ayawukana ne Sitaani munnange twayawukana ne taata mu kaseera ako naye luvannyuma twaddamu era kati tuli bulungi talina buzibu era bwe ngenda mu kyalo sabbiiti bwetuuka nze nga nkwata ebyange nga ngenda ku kyaki era nga nkuma bwe ntyo yatuleka n'atwesonyiwa naye kati okwo kwe kusoomooza kati mpozi era mu famire njagala omanye nti maama ono gye tuli taata yakkiriza taata ono maama gy'abeera n'atusembeza ng'abaana be kubanga taata ono taata waffe nga amaze okufa taata ono ali eno e Kampala yakkiriza tujje tukole ki tubeere nabo abakuze ng'abaana be kubanga era muli baana be webale nnyo munnange oluvannyuma nga bamaze okuleeta sista wange nange najja ne tubeera ffenna ne tubeera waka naye nga tumaze okubeera ffenna ekiseera kituuka nzikiriza Kristo mbatiziddwa okusomoozebwa okwo kutandika ewaffe tewaavaayo wadde omunwe gw'ennusu n'ogwo oguddamu okusasulira school fees nti oba guyambe ku baana ntegedde nzijukira ekiseera wali wayise ekiseera kinene nali ngenze mu kyalo okumula taata waffe omuto omu najja n'agamba nampayo ku ssente nti zitwalire maama mukole ki bongereze okwo that was good kwe yakoma olulala nzirayo eyo mukyale waffe taata oyo musinkana tunyumyamu ambuuza obulamu buli butya kati olwo maze okusoma maze secondary kati ndi ku koosi nambuuza obulamu buli butya taata si birungi kuba yenze nali neweerera koosi butambula bitemu taata si birungi naŋŋamba ensonga lwaki obonaabona wava mu ddiini naye nga wali obonaabona amazima gali nti obulamu bw'okweweerera si bwangu era kyemmanyi teryakisaba weesanga bwekyanyira naddala ng'okyali muto kuba nali nkyali we namala senior 6 natandika okweweerera for gundi for your HSC no sorry for gundi for tertiary institution kuba nagenda nenkola course y'amasannyalaze ebo omaliriza senior 4 yeah watandika wagenda mu tertiary institution nentandika gundi nenkola gundi y'amasannyalaze ne senior 6 nagikola naye tebyavayo bulungi nga bwe nali imbisuubira nengamba kange nenkole course all things work together for the good of them that love him those that are called to his purpose ne munnange taata n'omusinkana aŋŋamba ekibabonyaabonya mwava mu ddiini ya kitammwe nange ne muddamu emugamba eyo weeba y'ensonga katwongere tuboneebone n'ayomba nnyawo nasirika saayongerako kirala nasirika kati okwo kwe kusomoza kwe nasanga mu famire balina engeri gye baatuboolamu olw'okuba twava mu ddiini naye Mukama yali wamu naffe emirembe gyonna ebiseera byonna Mukama yali wamu naffe era kaakati okusomoozebwa kwe nasanga ku ssomero nga nzikiriza kwe kwa sabbiiti munnange bayise owooluganda ono ayogere nange omusomesa nti nno tokola ki
jangu nga osome eno future yo namugamba future yange teri mu ngalo zange. Ne Katonda. Mukama yalina future yange mu ngalo ze. Ne mugamba Mukama waba yasalawo nti nja kugwa era kangwe. Teyanzizaako kigambo n'ekimu. Yatambula butambuzi n'akyuka n'agenda. N'agenda ku bibye. Ndowooza yatuusa report n'abagamba aganye. Naye tumala senior 4. Ng'abasomesa n'abaana bonna bamaze okupredictinga my failure. Buli omu aŋŋambye gw'ogenda kugwa. Ne nninda okugwa kwange. Yunebu yajja ng'ekirungi Yunebu tebamukola ku subject. Era nenkola ebibuuzo ne tubimala. Ebibuuzo ne bidda. Guess what? I guess. Oh God. Ebibuuzo bidda nga nayise nga nfunye second grade. Amen. Machazi nali njagala first naye nafuna second grade. Guess what? Oh. Sitani tatuula. Jukira ninosoma okuva senior 1 mpaka senior 6 ne ku government sponsorship. Katinga kolwo omwaka ogwo twafuna first grades 5 Ontegeera omwaka ogwo twafuna 5 temwali yange neza abalala. Omanya administration yatuula. Temwali muyo. Anti inze safuna first grade. Nenga mwafuna 5 second grade naye ogwo mwaka twafuna first grade 5 Naye Stani tatuula. Administration yatuula. Ne bagamba ono omwana ono yatusubiza first grade eyenkaaga. Twadde tugenda kufuna nkaaga. Kati twafunye 5 yatusubiza eyenkaaga. Kai. Abaana abo. Naye ngate ekirala. Aba 70 de bannange. Abasoma nko ku sabbiiti nga nabasinze n'okkola. Bonna tekuli yafuna second grade. Abamu bali bonna abasinga bali mu third grade. Kai. Osegera aba 70 de nga bamalidde eri abasoma nga ku sabbiiti nabasinga okukola. Nize atali nyangako ku sabbiiti nga bali bamazi n'okugamba mbuno ngenda kugwa nze nayita. Kwatirabo obulabi waffe omulungi ku lutimbe lwa 3 ABN TV nga tufundikira akatundu kano nga tugenda okuwummulamu. Njagadde nsome ekyawandiikibwa kiri mu Yokaana essula ye-15 okutandika n'olunyiriri olwe-18. Agamba nti ensi bw'ebakyawanga mumanye nga nti teyasooka nti yasooka kukyawanze. Yesu Kristo kennyini yali ayogera abagambo bino ng'agamba nti ensi bw'ebakyawanga mutegere nti yasooka kukyawanze. Era singa mubadde bansi yandibaagadde naye temuli bansi kubanga nabalonda muve mu nsi era kyeve bakola ki ebakyawa. Mujjukire kye nabagamba nti omuddu tasinga mukama we. Kale obanga nze banjigganya era nammwe bagenda kubayigganyanga. Era obanga bagondera ebigambo byange n'ebyammwe balibigondera. Kale bw'olabanga okusika omuguwa, bw'olabanga embeera yonna ng'ensi ekutabukidde olw'okwagala kw'olina eri Katonda, kitegeere nti oli ku buzuuli saana. Aweebwa ekitiibwa katumalirize n'essaala. Taata omulungi, Katonda waffe atwagala ennyo, tusiimye nnyo nnyini olw'omukisa gw'otuwadde okubeera mu bujulirwa buno. Byonna bye tuwulidde okuva eri omuddu wo tusaba byongera okwefumba mu mitima gyaffe, bituwe okwongera okunywera mu ggwe Katonda eyatonda eggulu n'ensi n'okwewaayo gy'oli. Otuwe obuwanguzi era otuteeketeeke olw'obwakabaka bwo obw'omu ggulu. Ffenna bwe tusuubira okunaatera okujja mu kuddakwo. Beera naffe kaakano okutuusa obulungi okuddako gwe tulisisinkana nate. Mu linnya erya Yesu Kristo tusabye. Amina. Kale beera bulungi munnaffe, tunaawuliziganya nate tunasisinkana mu programu eddako. Bye bye.